lino. Otwengerayo n'amawulire agabuutikidde amalala ababaka akabondo k'ababaka ba Parliament abava mu bitundu bya Buganda balaze obwennyamivu olw'engeri ekitongole ky'ebibira mu ggwanga ekya NFA gye kigabuddemu ebibira omwenda ebisangibwa mu disitulikiti y'e Buyikwe era ng'abagagga bagenze mu maaso n'okusaanyawo ebibira ebyo. Bano nga bakulembeddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Nsamba Mpuuga bagamba nti obuzibu buvudde ku bantu mu Buganda abazze bekkiriranya ne batafaayo kulonda abakulembeze abo be bamaze okwetegereza nga balimu ensa n'okukulembera obulungi abantu baabwe. Ababaka bano abakunukkiriza 15 babadde mu ggombolola y'Endagwe ne si mu ggombolola y'e Buyikwe mu kaweefube akabondo k'ababaka bava mu Buganda gwe kaliko okutalaga ebitundu eby'enjawulo okwetegereza ebisoomooza ebitundu bino naddala ensonga okuli ez'ekibbataka okukuuma obutonde bw'ensi n'ebirala. Ebibira ebyogerwako abagagga bye bezzizza ne basimbako kalitunsi kuliko eky'ekisiisiita ekyekuzitu Nkongwe Lugoba Nnyimu Namazina n'ebirala ebiri mu disitulikiti y'e Buyikwe. Okusinzira ku babaka nga bakulembeddwa owa Buyikwe South Dr. Lulume Bayiga ekitongole ky'ebibira nga kyekweka mu tteeka erikisaawo kye kivuddeko embeteza. National Forest and Tree Planting Act ly'etteeka erifuga ebibira ligamba nti ekibira Katonda kye yakola tekisaanyizibwengawo era okusaanyaawo ekibira ekiyimiridde Katonda nga bwe yakitonda oba omenya etteeka. Abakulu mukubiriza abaana bammwe obuteetundako ttaka kubanga abavubuka twagadde nnyo ebyamangu nga ky'obugagga kye muyina kutunda ttaka lya bijja byammwe mugende mukole ki mufunewo kye mukola. We munaakivaamu olw'okuba waliyo akawayi akamukumu ebaliisizza mugenda kuba mumaze okutta struggle ey'okununula ettaka lyammwe oba ebibira byammwe. Bwe mba mwagala tubayambe fe abakulembeze tujjanga yingeni oba omuliro ogutambuza emmotoka. Omugagga Godani Lutayisikwa ng'amaze okufuna eka zino 6 nga bamuwadde lizi ya myaka 5 kitegeeza ettaka eryali tutte. Fe abatuuze baffe ab'ekikwayi emyaka 5 ginagenda okuggwako nga bano bafudde tuweddewo. Buli ajja wano mu ofisi yange supervisor gwaleeta akusuubiza kuwa kibira ate aze eyaweebwa ekibira ate agamba nze kungabira ki kibira ekyaffe ekyeno ebukunja avudde Kisolo. Ssentebe w'akabondo k'ababaka bava mu Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi asaba ababaka okukwatira awamu so nga n'abantu ba bulijjo abatabukidde okwekobana n'abagagga okusaanyaawo ebibira. Naye wano tutukale mugamba Luluma sikunywanga soda banakuwa soda omugagga ono gwe mwogeddeko ki Godoni ajja kuteekawo wano kansala nga we ono bamuggyeko. Akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga ebizibu ebiruma abantu ba Buganda okusinga abitadde ku kwekkiriranya. So eddimu ku ddagala erisooka mu kulwanyisa ebibaka emmensi emmeeme wano temuddayo okulonderera. Ne bakulonda ssentebe Kalinda Luzaakuuma oluzzi mumalanga kunyigako. Musobola okulonda ekirya ekikojoba mu luzzi. Emiti gyonna bagiterere wammwe.